Nkusaba omulundi ogw'omwenda ngokola poem eno ku studio wano. Gikyuse mu lulimi our vernacular. Bagimanye. Olw'ensonga mwatusuubiza okukyusa constitution ya Uganda temugikyusanga. Abantu tebamanyi. National anthem ya Uganda today era tukyagiyimba mu lulimi oluzungu. Ng'abantu bye bayimba tebakola ki? Ebyafaayo naye amaloboozi nga googera n'omulonzi. So the voices and the tunes, the melody from the voices in the singing capacity can talk to man. So to get the mass. Even when you are speaking Arabic, for example, Yashira Barafati Ajakwano, Muchikova OAU, Nayaguru, Walabunga, Kakanina, Edembelia, Aba Palestine, Naga, Hila Hahima, Abrahali Yastahi, Shachahan. Okay, tugende ku nsonga se. Never did so many. Omukyala Cecilia Ogwal nasooka omumanya bwe twetaba mu debate e Makerere University main hall. Ebiseera ebyali ebizibu ennyo nga n'omuntu omulongo okubeera deputy president e Makerere kumpi abanganga minister era ng'ateeka okuba nga mugezi kubanga yafiirwanga ebiseera bingi asobola okuweereza abayizi nga bw'ataba muyizi mulungi bayiza n'omugoba. Oweekitiibwa Cecilia Ogwal Katonda yamuwa eggonjebwa ate nga mukambwe naye nga talaga bukambwe bw'aba ateesa. Ate era ekirala nze nali muto nnyo ku ye, yanjagala nnyo nga tusinkanye e Makerere nga naye bamuyise okwogera ate ng'okwogerera e Makerere mulaale ye Makerere public library mukulu bamwena akimanyi awo ku Lumumba oba University Hall, okwogerera mu bayizi in a public library nga tolina capacity to articulate the issues they can shout it down. Naye omukyalo oyo bayagala omugugumbula olwokuba yali lwa UPC mu biseera ebyo nga UPC bagikyaye ngeri gyawambo olubiri lwa Kabaka naye yaguma. Ate eventually abayizi n'abajjamu enseko n'excitement n'emizira egibangaladdu bwe yatuuka okwogerera eddembe ly'Abannayuganda okubeera mu bibiina by'obufuzi. Yayagala nnyo ebibiina by'obufuzi byatuuka n'okumwawukanya ne mukama we Milton Obote mu 1996 n'asalawo ajoyininge Ssemwogerere mu public rallies n'omubakinga mu campaigns. Oweekitiibwa Cecilia Ogwal abadde ne combination ye etali nyangu kugoberera kubanga bw'ogigoberera nga twetegese bakugyamu obwesige nga balowooza okolagana n'omulabe mu byobufuzi. Abadde critical eri President Museveni naye ng'amuwa ekitiibwa. Abadde critical eri government naye ng'ayagala nnyo okutabaganya abo abatategeeragana naddala mu NRM. Abadde mukambwe era olumu yaboggolera omu ku bakadaza nga tuteesa naye mu parliament n'amugirayo emundu sijja mwogera nyinza okuleeta excitement naye bwe yamukanga n'ajjayo pisto General Eli Tumwini emwogedde tiyakangibwa oba ati yaddamu n'ayogera nti ng'ayogera eri speaker nti Mr. Speaker, sir, even here there is a general who was one of the commanders of the forces here who nearly attacked me and nearly killed me. I did not waver. Abadde n'obuzira ng'alinganga eyabukoppa okuva eri Milton Obote. Ne Milton Obote yali mukambwe and a good speaker. Abadde eloquent, abadde proficient, abadde passionate, abadde mwetwaze ng'atayagala Katonda nga bwakwata ku kigambo ekya Bible akibuulire mu public rally ayinza okuconvertinga nearly 60% of the population. Yes. Wabula nga tavaayo bulungi ku nfuga ya Federo naye twamumatizaamu awo n'akyuka. Yali very bitter ku federal government naye bwe twayogera ku regional government era olaba Lamu yajja article eri mu constitution egamba nti Uganda, Busoga, Lamu, Acholi aladimuti okuba nti zo zaagala enfuga eya Federo. Twamukolamu omulimu mulungi singa yali nga mukambwe ennyo ekisukiridde yali badde tatuwuliriza kutuuka kutuwagira era singa twagenda obulungi mu maaso abadde ennaku zino zonna agamba
Kenny ng'osirise twagala ekigambo kya Federo naffe tukifayiniza out ti abantu beeramu bajja kusinga okweyagala nga tugabanya obuyinza bwonna obuyinza buleme kubeera ku ttoola. Kiki kye tumuyigirako nga opposition? Ab'opposition balina omuze gw'okukyawagana olw'okuba gundi sitampagira olw'okuba gundi ali mu kibiina gundi ne tufuuka olutalo. Abadde n'omukwano ogw'okukyusa ebirowoozo. Tafaayo oba oli Ken Lukyamuzi wa CP bamwine wa NRM bwe baba nga basobola exchanging words of wisdom ku issues pertinent. Tafaayo ne bwe boogerera essaawa 6 mulamba. Naye ffe kye twagala okumuyigirako ekirala bakira bweyesiba ku point tayagala gita. Cecilia afudde tavudde ku point egamba nti governance mu ggwanga lya Uganda tennatereera. Ekimu ku ebyo ebyatwala Oweekitiibwa mukwano gwaffe Museveni mu nsiko kwe kulaba nti azzaawo enfuga ennungi eya governance. Tosobola kuzzaawo nfuga nnungi eya governance nga tozze mu mulanga gwa article 1 eya constitution ya Uganda, and I quote it verbatim. Egamba nti power belongs to the people. Bw'ogamba nti power belongs to the people, owulira sebo? Power belongs to the people. Oba otegeeza nti power yekka si ya belonging to the people, naye omuntu oyo individual personal liberty ye ng'ayagala okukyusa ekintu osaana omuwa omukisa akikyuse. Uganda government yasse omukono ku international covenants B zibadde zifuga article 1. I'm becoming a lecturer here now. Esooka ye international covenant on people's political economic rights and international covenant on civil and political rights. Kitegeeza people's rights, people's civil and political rights. Kitegeeza the right to political self-determination. Tufugiddwa emyaka mingi Oweekitiibwa Museveni emyaka 38 ekyamutwala ekimu ku ebyo ebyamutwala mu birango byose nakujje nga basobola okulonda abantu be baagala. Bwe yalabanga kiganye okulonda kwa 80 kuganye n'agenda mu nsiko. Naye bw'akomawo kati emyaka 38 ng'akomyewo ekyamutwala mu nsiko kyakomyewo ate tukyasobola kgenda mu nsiko yakubiri. N'olwekyo kidde tukikuba empola. N'olwekyo ffe tukuba omulanga tukuba omulanga nti Oweekitiibwa Museveni wayambadde na bulungi mu kugulawo olukiiko obadde smart. Tukusaba n'eggonjebwa lingi otufunireyo omukisa ogw'olukiiko oluyitibwa National Dialogue Conference bantu nga 3 tukuyambeko okulowooza ku way forward ne tutuusa ku lyengedde mu demokrasiya. Time is now. It is not. Tweza nnyo Honorable Ken Lukyamuzi agezaako kumusendasenda ayingire NRM nagamba nedda nsobola okusigala nga mpeereza naye nga nkyali eno gye nzikiririzaamu. Bwana tumwine okusaba bamwine so. Oh, we do.